very much. I welcome the teacher of duty. Come and say a word. With a blessing that endures forever, and the gospel of your only begotten Son, so that they may always desire. We are privileged of St. Paul Catholic Parish. Those ones who came yesterday, the sax we performed as follows. The best. Who was the best? Oh, here a chance. I had a very good recommendation from the parish priest. Our official Thanksgiving next week. We shall have the official thanks, meaning that 70. I cannot fail to thank our choir. Thank you so much. Thank you so much. It's actually almost beginning at 7. It is not out. He apologized. He was having. To St.Johns school is a known school to be a home away from home. Is that right, students? Yes. Alma mater. We thank you once again for sacrificing time and all to come and we spread the word of God. May you please clap for him once again. The community for leading us in this particular prayer. My machine operators, Tito and Kumangu. The sax always come and be with us and join us in our choir practice. Ssomero lya St.Johns Namuyenge nti bakoze bulungi ebigezo byabwe. Ate tusabira abayizi bano mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu nti bafube bakole bulungi. Wano si y'enkomerero y'okukola obulungi, wabula beeteeketeeke bulungi okuweereza abantu. Buli lw'onoosoma obulungi n'otegeera ebintu obulungi ojja kubeera omuweereza omulungi. Naye bw'otaasome bulungi you come out half-baked, tojja kusobola kuweereza bulungi bantu. Awo no tusabe mwenna muweereze bulungi abantu, musome bwe mweteeketeeke mugende okufuluma ewamadala muyidde mwetegese okuweereza abantu, ate ekyo kinaabaweesa empeera mu ggulu. Mu kufuuka obulala okwa Yesu abatume baali excited, baasanyuka nnyo ne bagamba Yesu tuzimbe wano ensiisiro sigale naffe tubeere wano kuyanga baagala okwongerayo kino kye baalaba ekitiibwa ekyo kibeere nga kibabeeramu. Naye ate ekikulu ennyo si kwe kubeera mu kifo ekyo ekimu ne Yesu naye okutambulanga ne Yesu buli wamu. Awo nno abayizi bano balina okutambula ne Yesu buli wamu, buli we balaga ne Yesu. Sigamba nti ali mu kiwanowano wali mu chapel waali ne beewombeeka awalala, buli wamu gye bagenda bamanye nti bakristu batambula ne Yesu era beeyise bulungi mu mbeera zonna nti Yesu abalaba wonna we bali.
Sasula school fees ku St.Johns. Bane abazadde baffe basasula. Era tubeebaza tubakubiriza bannaye mwenna abali eyo mujja abaana mubaleke ku St.Johns. St.Johns emanyi omuntu wa wansi era ne beesanga ng'omwana asome bulungi nnyo atafunye buzibu bwonna. So tubeebaza abazadde mwebale kukolera wamu naffe, mwebale kukwatagana na ssomero, mwebale kujja ne tuteesa ne tulaba nti okuteesa okwo kutwongeramu amaanyi. Omwana n'abeera ku ssomero nga tataataaganyiza n'asoma ebintu n'ayita bulungi. Ssali Henry, head teacher St.John Secondary School Mukono, esangibwa Namuyenje Kibomu. Twebaza Mukama Katonda yasobozesa okukola obulungi, abaana baffe bakoze bulungi nnyo. Omwana waffe yasinze okukola yafunye points 19, abaana 7 ku baana 86 balina principal passes 3, abalala bayikidde principal passes 1. Twebaza Mukama Katonda nti abaana baffe bonna bagenda ku university eza gavumenti n'ezitali za gavumenti zonna bali kwefayinga. Ekintu kino tukituuseeko olw'abazadde abakolera awamu, olw'abasomesa n'abaana bennyini. Abaana baffe tubeebaza nnyo obutatuswaza. Omwaka guno gwali muzibu nnyo, abaana baali self promoted the next class, coverage yaliko issue, naye twakolera awamu n'abaana ne bawuliza kye tubagamba, era abaana baffe bonna bagenda ku university. Omuyizi waffe yasinze Oyire Charles wa biology, chemistry, mathematics, BCM stroke ICT agenda kukola medicine gye yajjuza era tugimanyi nti koose yagenda gifuna bulungi. N'abalala abe 17, 18, 16 bonna bayitirivu nnyo, naye bonna twakisuuseeko ekyo olw'okukolera awamu n'abasomesa n'abazadde. Tubasaba mujje musabe ebifo ku St.Johns Secondary School Namuyenje. Ffe tusomesa omwana nga afuluma nga buli kimu kye yeetaaga mu nsi yakirina. Values okutya Katonda tukitunuulira, okwewa ekitiibwa self respect, integrity tukitunuulira, academic performance tugitunuulira, general welfare y'omwana ne tugitunuulira. St.John omwana afuluma nga buli kimu akirina, tatutte magezi ga mu kibiina gyokka wabula afunye n'amagezi agawaweeru. Abazadde bannaye mutwongere abaana, ebifo tukyalina bingi nnyo mu kilaasi zonna okuggyako senior 4 ne senior 6.